Kambabuulire balinze ebiragiro by'abajjenno bali basatu abafuga eggwanga lino. Bajjenno abo era ngenda ne mpulira baganji bannalweyisa abo bajjenno baawa. Bajjenno bali mu Kaguta family. Taata wa Muhoozi bayita Museveni, mutabani we ne muganda we Salimu Sale. Bajjenno abo basatu. Kakati obwokulyamu ensoolukwe mu 7 so sijja mutya ate bwaganirawo obudde bumuweddewo ndaba atandise okuleeta omutabanyi omutwe tegukola bulungi. They don't stand for anything legal. You have seen them bakwata bana foot soldiers. Never siba. Mega commander in chief owa foot soldier awali wano lwaki bumukwata. Na yetu gume tugenda kutuka kulengete. Nkakasa mundabo bennyini bamuwana nabo bennyini ekiddako ekigenda okuddirira bo bennyini kubagana bokka. Nalabyo mu parliament nga babula kwegwa mu bulago. Eyo victory naye bwe twongeramu amaanyi bwe twongeramu pressure bo bennyini bagenda kubagana bokka. Tulina okulwana olutalo olwo okwejjako olukokube luno lwe tulina. Obubaka bwe mbawa ttiimu gye nkulembeddemu okuva Katonga mugirabye n'abalala abatali wano ffe tuli committed ku kukwataganira awamu. Era ensonga lwaki tulaba oba enkya tuli ku kitebe kya antipi oba tuli ludda wa ffenna kasita oluba lutalo lwakwenunula ffe tetuli nkonjegere zonna. Sebo ne bwotugamba tujje magere bwe tuba tusimbula oba tulikasanga tewawona lebyanyuma oba tuli ludda wa buli makaka. Ate era tukomyewo ffe okujja wano tujja kusaba. Nkakasa ab'amawulire muli bangi ne Bambega muli bangi. Sebo President Robert Kyagulanyi Ssentamu omulonde. Waliwo ekiseera gavumenti eno eriwo lwe yagira mu buyinza ate waliwo ekiseera lwegenda okuva mu buyinza. Bano bonna be mulaba abali wabweru bonna bali kummwe. Abo abasirikale be mulaba bonna nsheyaringa nabo naye nabo bagamba nti basajja baatulemerako tetulina kyakukola naye ffe tuli wamu nammwe n'olwekyo twagala okubagumya muyimirire. Njagala kwebaza Robert Kyagulanyi pulezidenti wa North, njagala kwebaza olw'obuvumu. Katonda akwongera amaanyi ekiseera eky'okukyusa Uganda kinaatera okutuuka era nga kituuse. Bannayuganda bannange, nze sina bigambo birungi eri gavumenti ya Mwami Museveni naye kyembadde mbasaba nakwatibwa omwaka ogwa 2021 nembeera mu kooti masho okumala emyaka 4 nenvaayo okuviirayo kwange bamala kuŋŋama nzikiriza omusango saafuna bwekanya mu kooti masho. So bannayuganda kyembasaba luli kyali kunze leero kiri ku ggwe enkya kiri ku mwanawo enkya kiri ku mugandawo. Tusitukire wamu twegatte tulumbe mulundi gumu. President tusobola nanga tubikole. President tukusaba okkirize. Emirundi mingi abantu bentera okwogerako nabo mbagamba nti gavumenti ya Mwami Museveni yagwadda naye tebannakitegeera. Oli ayinza okwebuuza lwaki ogamba nti tebannakitegeera balina abawuzi b'obunyama. Kati abawuzi b'obunyama babulabe n'okusinga bali. Kubanga bw'olaba General Muhoozi ng'ali ku X awandiika ebitagasa ebitagatta ku ggwanga ojja kusangayo Balamu ng'ali mu mugamba muzeeyi ekyo ky'okoze tekibangawo gwasinga amagezi n'okutegeera. Era amazima gali nti ne bwe baba bakazi mu ggwanga abasinga obubina bonna babo. Nojja n'otunuulira General Museveni ng'abantu bawambibwa, abantu battibwa, ebintu bikolebwa ebitali bya bulijjo naye ng'ali abamugamba tova ku maini ku ground ozitowa jjajja teri akukiramu. N'ogamba kaakati musajja atutamanyi ne Muhoozi tamanyi abandi muwabudde bawaga muwage.
nenga gavumenti yagwadda. Ngenda kuwa example kansooke nve wano. Olunaku olwaleero ntunuulidde obuvumu obubadde ku kitebe kya NUP e Makerere Kavule n'ebigambo ebyogeddwa abantu nga bataddemu Bobi Wine obwesige bamusaba tulagire bulagizi. Bamugamba tubuulire bubuulizi kale tukenyeeko bukenyi. Tugambe gwo tukulembedde bako kyo tugamba tusituke olabe kye tusobola okukola. Abeebiina ebirala bagamba nti ife tuli ready okukola naawe. Gwe keera ku makyo tugambe tusimbule luddawa tuve luddawa. Abo be bantu gavumenti beetunuulidde ng'eri nga teraba olw'akatambaala akagisibiddwa bano abawuzi b'obunyama. His Excellency Robert Kyagulanyi yagambye nti kano akaseera kakuwanja Dr. Kizza Besigye era naffe ne tukkiriza neera mu kaseera ke kamu tugenda okukozesa okuwajjukiza ebigambo Kyagulanyi byatasobola bagamba olw'okuba ye mukulembeze. Otegera abakulembeze abali mu opposition nga mwali mukiza Dr. Kizza Besigye mulekerawo okulowooza nti Sibagwe yakoma ku Besigye. Besigye yasala n'agamba azzeemuuko ebbali waliwo abajja ne bongerayo omulimu gwe yali atandise ne bagongerayo mu maaso. Otegera Kyagulanyi yakoze vidiyo ng'agamba tumanje Dr. Kizza Besigye n'endaba Ingrid Tunawe ng'agisharinga ku Twitter handle ye. Naye nga Kyagulanyi bwe yakola vidiyo ng'agamba tumanje Kibalama teyagishalingako. Otegera bamunyago basiba ku Kyagulanyi bamukako basiba ku Kyagulanyi Muhammad Nsere kubasiba ku Kyagulanyi nga bakulaga bali bakkiriza mu Dr. Kizza Besigye era nga bakulaga bali mu opposition. Otegera muleke okulaga ensi nti mwe mulinga abagamba nti Dr. Kizza Besigye si wabasiyadda mu buyinza awo Museveni abeereko. Otegera kati ne saa muli basanyufu omulaba Kyagulanyi ng'akola ki ng'agamba tubanjani tubanye Dr. Kizza Besigye era muli basanyufu okumulaba ng'agenda n'akyala ya amalabe mu mbeera gyali naye abalabe bakwatibwa gavumenti yebakutte ne babeera nga mukiraba nti ebakutte mumenyi bw'amateeka tabalina musango mwefuula abatabiraba ne musirika ne mudde ebbali. Otegeera nti naffe kakana akasaga tugenda obajjukiza mu birabe mulekerawo okwebuzaabuza ng'abatakola ki abatalaba bintu. Ntaddewo obubaka obwo bw'ova okuwulira n'ensonga sitaddewo buteesi. Ntaddewo okujjukiza gwa mpuliriza era wagira Kyagulanyi Ssentamu n'awagira ekibiina ekirala kyonna gwe kyoyagala nti obumu kikulu busobola okuwangula ebintu bingi naye buli lw'olirowooza nti gw'ojja kwemalirira oba bw'onaabaako ky'otuukako ekizibu ekikuguddeko oddukire mu banno nga gwe tosobola babeererawo. Awo nno omukwano guba mufu. Omukwano guba mufu. So ntunudde olunaku olwaleero njagala tuve katambi. Bakutte abakulira akakiiko k'ebyokulonda mu NUP bana era nga tutegeddeko okusinziira ku His Excellency Robert Kyagulanyi Ssentamu nti bano abana bakwatiddwa ku biragiro bya mutabani wa Mwami Museveni General Muhoozi Kainerugaba bakwatiddwa ku biragiro ebya mutabani wa Mwami Museveni era ne baggalirwa. Ebyo bw'omala obitegeera ddayo ojjukire nti ku lunaku olwa Mande olwa Balaza mu wiiki eno nga tugitandika Chairman Nyanzi yakwatiddwa. Okusinziira ku Alex Waiso Mufumbiro atugamba nti yakwatiddwa ku biragiro bya General Damulira wansi wa General Muhoozi. Emabega wali aba NUP babiri ababadde bakakwatibwa. Kyokka tutegedde nti olunaku olwaleero lwokka awo ku kitebe kya NUP abantu 6 bakwatiddwa. Abantu 6 awo wennyini bakwatiddwa. Bw'omala obitegeera bwe biwajjira wano n'akugamba lwaki bakwata abo bajje bakwate nze. Njagala owuliriza akatambi kano. Nkakasa nkujjiddemu bikulu. Sireeteddemu bino bikoze nkujjiddemu eby'ensonga. Njagala tuwulirize. Okusookera ddala tusooke tufune obubaka obwa His Excellency. They don't stand for anything legal. You have seen them bakwata bana ba foot soldiers. Never basiba. Menga commander in chief owa foot soldier abali wano lwaki mumukwata. Kangako nenga bwengambe leero ate byongedde okunkalubiriza kubanga
simanyi bwe ntunula mu maaso ga family ga mukyala Nyanzi oba abaana be abali wano oba family yaffe bakubira ne bagamuwaayi muganda afaaliwa kati ng'ogenda baddamu otya bakubira bagamba taata aliwa ogenda baddamu otya. That is the challenge. Tujja kuwangula lazima ngakatona we shall win, and these people one day will pay for all the pain that they are causing us for the missing of their loved ones. Bagenda ne babagamba oyo mulaba asibisa abaana bamwe, oyo mulaba awambisa abaana bamwe, awambisa abantu bamwe, ng'ababawambye bennyini bebagamba nti tuwambisa abantu bamwe. Abasise abantu bennyini bagenda ne bagamba olaba we yaleetera abantu bamwe okubawamba. I want to thank you for not falling into that trap, for understanding and looking beyond these lies. You have seen all over social media that some of them work for the regime, and others, we must understand, they are our comrades, but they don't get the depth of this. They fail to understand that the regime prefers us divided. They don't want us to be together. Bafiirawo okulaba nga batwawula, bateekamu ne ssente, infiltrating abo abali mu groups zaffe, bamakinge sure ono asojja oli n'olina asojja oli. Obudde tumale mu kutomeragana na kubagana nga ye anyigiriza ono anyigiriza oli. Asibye Dr. Besigye wa FDC wa PFF, asibye Bobby Yang wa People Power wa NUP. Then n'agamba bali mwe muvumirire bano, mwe lwaki mujjayo Dr. Besigye, nammwe muvumirire oli lwaki wamwe bamusibye luvannyuma. So ndi musanyufu nnyo okulaba nti tusobola okukwatagana ne twogera n'eddoboozi limu, bannange tetulekerangaawo. And on behalf of NUP, we commit to be part of every effort of freeing innocent people, no matter their political persuasion. Ate namwe mbakubiriza bannange, bwe mulaba omuntu anyigirizibwa ne bw'oba wali okayanyeeko naye, ne bwe muba mwali muvuganyizaako ku kifo, yimirira naye kuba bwe bamala ye banona gwe. Oba twayimirira ne tudimandinga si papa, oba twabanja bulola, kalwaki tubanja abaffe? So mbasaba baganda bange byonna ebitwawula mubiteeke ku side, tutunulire ekitugatta. Mama Karua said that the people united can never be defeated. Let us deny Museveni his interest of dividing us. Tulemereko, tusigalenga tuli wamu, tusigalenga tuwuliziganya. I thank the leaders here and those that have not joined us today for heeding to that call. Number 2 is pressure. Baganda bange, okuba nti tusobola n'okusinkana wano, it is not the desire of Museveni. In the morning this place was cordoned off. Ne bategedde nti bajja tuttirawo wano singa tebatuleka, era ne bavaawo. They've been watching pressure all over the world. There are protests in Kenya, there are protests in the diaspora, and we are calling for protests even here in Uganda. That is the pressure that pushed Museveni to bring out that coward in him. Na tweetinga ngalinga omuli ogoba kunyeka ebikere kati Besigye lwaki yagenda mu lwaki talinda koti nekola normal process. Omuntu yemoyo hypocrite asibya abaana baffe emyaka 4 abala myaka 5 mu koti y'amagye nga tebawozesebwa, naye yagamba nti Dr. Besigye yandirinze process y'ekoti y'amagye n'etambula. What a hypocrite. So it is pressure. It was pressure that made the court bring Dr. Besigye today. Era pressure yegenda okumuyamba okuvaayo. Dictators only listen to pressure. So please, in whichever way you can, exert as much pressure as possible. I know some, in fact most of our people are scared to come out physically. Good enough we're living in an age of social media and the world listens. Bana bantu mbateekeko omuliro baganda bange. Otherwise they will not stop. They don't stand for anything legal. You have seen them bakwata bana ba foot soldiers. Never basiba.
nenga commander in chief oba foot soldier ali wano lwaki mumukwata. Okay, ebimu ku bigambo ebikulu His Excellence byayogedde olunaku olwaleero. Nkugambye nkutemeramu, sikuwa buli kimu, nzijjamu ebyo ebyenkizo bye njagala obeere ng'ofuna. Bobi Wine agamba nti lwaki bakwata ba foot soldier? Bwe baba baagala kumalawo ba foot soldier bakwate mukama waabwe yenze kennyini. Nze commander in chief owa foot soldier. Lwaki bakwata ba foot soldier? Bajje bankwate. Naye Mwami Museveni ne banne balina kye bategeera nti buli omulalo bw'aba alunda ente oba endiga, kyandibadde nti kwata omulalo endiga zisaasaane. N'ekyo baakikyusa, kati bakwata ndiga kye simanyi. Omulala asaasaane oba abulwa amaanyi. Awo nze naawe mu bigambo bya mukyala wa Besigye Winnie Byanyima ayina ebigambo byakoonyeeko. Ayogedde ku buli munnayuganda kyalowoozaako. Kiki kyalowoozaako? Buzibu ki obusumbuwa General Muhoozi? Kizibu nga kyetaaga muyamba oba just buba butategeera? Lwaki nkugamba bwe nti tosobola kutunuulira nga buli muntu akuritisayizinga, buli muntu akulaga nti byokola tebijja, naye nga gw'okakasa byokola bye bijja. Mpuliriza mukwano gwange, Winnie Byanyima ayina ensonga gy'ayogeddeko. Ensonga ziringa 2 ze njagala okujjirayo. Agambye bw'ati, agambye ekisooka, ate nze nkibagamba, Mwami Museveni aweddeyo. Byonna bikola, naye ekisinga omuluma nti bali mu kujoonyesa bo baana bato. Bakyalina ebbanga ddene ku nsi, nti ne bw'agamba tte abamu abaliwo era bato. Emyaka ye gimuwulidde akatambaala. Ekirala Winnie Byanyima kyayogeddeko, ayogedde ku butategeera bwa General Muhoozi, n'agamba omwana mbawa akatabo obwolukwe bw'okulyamu ensi olukwe mu 7. So sijja mutya ate bw'agaanirawo obudde bumuweddewo, ndaba atandise okuleeta omutabanyi omutwe tegukola bulungi. Nambuuze musanyufu, nambuuze mumulabe mabegaawo. Bombi bajja kugenda ne tujja kutya, webale nnyo Katonda bakuume. People power, our power. We are finishing. I want the leaders to come here, hold hands, and we sing together that song, and then we close this event. Basawo ne banyabo. He is paranoid. Paranoid. Oba ekyo kigambo enkyana lukoozi. Ayina kati nti akasunguwera. Musajja wa kasunguyira, ebimunyiiza biba tebiriimu n'akatono ennyo kamunyiiza. Ayina n'akatengo. Ekyo kyennyini ayina akatengo. Ekyo kyakubiri. Ekyokusooka ali isolated, ali yekka tamanyi kigenda mu maaso. Ekyokubiri ayina akatengo. Ate Oyo gwe bayita nalukoola. ekyokusatu wano mukiwulirize kino, he is more ruthless than ever. Muttemu nnyo kati.
ekyo mukitegeere temukitya ate temukitya naye kyo kituufu. Edda nabasanga eyo mu nsiko, oyo General ng'ali mu nsiko ne Museveni ne Kano Besigye, naye edda ng'akyatyamu katono, naye kati ali desperate, ali ruthless. Ata nava wano nga atusiba ng'atugenda mukomera Kasolo kwaga agendayo n'ateekayo epapula ne batujjayo bansiba nange, naye nga tanasiba bantu myaka 5 6 nga babula. Kaakati watuuse ali ruthless. So nze mbagulidde byange, sijja kutya namwe temutya newankubadde nti ali ruthless. Abavubuka mutuyambe abavubuka mwe mukulembera tugende mu maaso, naffe weetuli tujja mujjawo. Ate bw'aba agaanye ajja kugenda bubi nga bamugabe, tajja kugenda bulungi. Kansembeyo na kino, ndaba mu mawulire ne Museveni ayogera bw'atyo nti Besigye alina emisango. Tebagitugamba bulungi, baateekayo ekipapula mu court martial nti Besigye alina omusango ogw'okulyamu ensi olukwe. Kambabulire Besigye ekyo takikolangako, naye eyalyamu banne olukwe ye Museveni. Kambabulire okusooka bwe twali mu nsiko yawandiika 10-point program. Nze ne muganda wange tetwagitayipinga. Ye yava mu nsiko n'ajja ye London ng'ayagala okwegatta ne Balule, Profesa Lule. N'awandiika 10 point n'atuwa ne tugitayipinga, n'ateekamu constitution, n'ateekamu ebintu bingi. Bwe twatuuka wano tetwakola constitution, ani yagimenya? Okwo si kulyamu ensi olukwe, ensi yagiryamu olukwe n'akyusa constitution ey'abantu. Ffe twagikola abantu, n'agikyusa yalyamu ensi olukwe, yalyamu banne olukwe. Bali abaalwana mu nsiko bonna bye baalwanira kaakati twabituukako, yabalyamu olukwe. Kaakati ani yandibadde mu ddook ng'awoza olukwe olw'olukwe gw'okulyamu ensi olukwe mu 7. So sijja mutya, ate bw'agaanirawo obudde bumuweddewo, ndaba atandise okuleeta omutabanyi omutwe tegukola bulungi. Nambuuze musanyufu, nambuuze mumulabe mabegaawo. Bombi bajja kugenda ne tujja kutya. Mwebale nnyo, Katonda bakuumye. People power, our power. We are finishing. I want the leaders to come here, hold hands, and we sing together that song, and then we close this event. Basawo ne banyabo. Sisobola kubeera nga ebigambo ebyo mbiddamu, kansuubire nti obiwulidde bulungi. Wakati mu kubeera nga obiwulidde, Lord Mayor Ssaalongo Erias Lukwago abadde ne speech ennungi, naye njagala kuwaako wokka waliwo paati ebadde ey'abalamuzi enneebuzaabuza gye beebuzaabuza mu musango ne ba State Antony n'abalala. Njagala tulabe ku bigambo by'omukulu ono, bibadde bikulu nnyo. Buli ka victory gwe nobolaba katono katya twongerekako. We must consolidate all the victories. Kati twawangula olutalo ku General Court Martial nti kibadde
kibadde kikanga baana kyamaanyi ekiri awo, kibadde akattiro tokya chemba okumala emyaka 20 ne tuwangula olutalo ne bagamba General Court Martial mfu bwe fufululu bagitwale bagiziike. Olutalo lwe tuliko kaakati Mwami Yoweri Museveni aganye okuziika omulambo gwe bayita General Court Martial. Tulina okulwana okulaba nga mayiti gye bayita General Court Martial tugibulizaawa mu ttaka. Asala olukujjukujju okulaba nti agikomyawo. Ayise mu Parliament agamba bamendinga etteeka. Jo yawandiise ekiwandiiko mu kyegenderezi yagaye Besigye agamba atya nti ayagala bamute mu kifo ky'okusaba mbu batransferinge files bazijje mu General Court mu kooti eza bulijjo. Olwaleero tubadde mu kooti mbabuulira Martha Karua kyabagambyeko kintu kikulu nnyo. Ndabye omulamuzi Justice Douglas Singiza alina doctorate mu mateeka naye musajja wattu nga bimusobedde ng'ali wali n'ekyokukola takimanyi. Tutuuse n'okumugamba nti sebo tubulire n'ow'ensala agambye mumpandiikire enkya n'ababuulira tuvuddeyo. We mutuukira ku pointi omulamuzi n'agamba bannange n'olunaku lwe nnabawo ensala sirumanyi mumpandiikire enkya. Twali omulamuzi magistrate ne tumusomera amateeka ga human rights gonna ne tugamalayo n'agamba bye muleese bingi bituufu naye mumpe paka lwakuna lwe lw'enkya. Naye alina okuluulinga era enkya tuddayo ku Buganda Road. Omulamuzi naye alina okuluulinga enkya kati situmanyi naye kyagenda kuluulinga. Abalamuzi bali eyo basattira buli omu embeere mutabukidde buli kye bakwatako buli fayiro ezitowa bo bennyini n'abali mu gavumenti Mwami Museveni baatwala kiwanuka. Olwaleero babadde tebalina nsonyi kuleeta bi affidavit mu kooti ng'egamba bazze bawandiika amabaluwa okuva judgment lwe yafuluma nga balaga chain baleese amabaluwa ge bazze bawandiika. Kiwanuka ng'agamba okuva judgment lwe yafuluma yawandiikira Chief Justice n'amugamba Chief Justice kati tukole ki? Chief Justice n'awandiikira Principal Judge Zeija Flavian naye bwe yamala n'addamu n'awandiikira Attorney General n'amugamba nti mulabe ekyokukola. Attorney General n'agamba n'awandiikira DPP n'amugamba laba naawe ekyokukola. Kati DPP naye n'awandiikira ab'amakomera ba CDF naye n'abagamba nammwe mulabe ekyokukola. Bonna tebalina kyakukola kambabuulire balinze ebiragiro by'abajjenno bali basatu abafuga eggwanga lino bajjenno abo. Era ngenda n'empulira baga nti bannalweyisa abo bajjenno baawa bajjenno baali mu Kaguta family. Taata wa Muhoozi gwe bayita Museveni mutabani we ne muganda we Salimu Sale bajjenno abo basatu. Kakati n'abalamuzi bali ku biragiro ebyo bye balinze tewaliyo kye bayita high command. Oyo ye Ssaalongo Erias Lukwago bw'atyo ye munnamateeka wa Kano Kizza Besigye era nga ye muloodi ow'ekibuga Kampala. Bw'atyo bw'agenze maaso n'okubeera ng'atutegeeza. Now wabaddewo obubaka obuweereddwa abasumba oba ababuulizi ababuulidde olunaku olwaleero. Ababuulizi bano amazima gali nti tebabadde ba bulijjo bw'oba ng'owuliriza babadde tu politiko kwegamba ensonga ebadde bakwatako nnyo. Omu atuuse n'otugamba nti nze ndi mulwanirizi wa ddembe. Ekyo nno kibadde kikulu, kibadde kirungi okukiwulira. Njagala tuwulirize ebigambo bino. Kano ko nkakasa kagenda kuwoomera, kagenda kunyumira. Nga baagala okubeera nabo sebo gwasala omusango ogw'ensonga kino kyekiseera oveeyo osale omusango vaayo olagira abantu bwe bateebwe vaayo onyenye emitima gyabo abali mu buyinza abaabasiba babate. Oli Katonda ayinza ebintu byonna kuba teri kintu kyonna ekiyinza okulema. Tukwegayiridde omuyinza w'ebintu byonna gwawulira okusaba wabeewo ekikolebwa eri abantu bo wabeewo okuteebwa eri abakazi n'abasajja abali mu makomera abasibiddwa abajeezebwa ababonaabona. Leka abaabasiba babaddiremu. Ebyo byonna mbisabye mu linnya lya Yesu Kristo omulokozi waffe. Amiina.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. twala omukisa guno okwebaza Allah atuleese wano, twakoma okubeera wano nga tusabira muganda waffe Seegirinnya Muhammadi, Allahumma aghfir lahu warhamhu, Allah musaasire omusonyiwe. Ate era tukomyewo ffe okujja wano tujja kusaba. Nkakasa ab'amawulire muli bangi ne bambega muli bangi, naye ffe ensonga etuleeta wano kusaba. Nammwe bwe munaatuyita tujja kujja tusabe. Naye bano balabika be batwagala mmwe mutulaba bubi, naye olw'okubanga Allah tabaraka wa ta'ala yateeka emirembe mu nsi, ensi eno ffenna tulina ogibeeramu kkirizagaana. Ssebo Pulezidenti Robert Kyagulanyi Ssentamu omulonde, n'abali wano mwenna, protoko sijja gisobola, oyo gwe mmanyi kuba namulaba dda. Pozi ne Zahara yuliko ono mukwano gwange, ndowooza era we naaba ngenda inshallah ojja kundaba inshallah. Naye nga sinnaba kusaba duwa eno, ngenda kubasomerayo aya ya Qur'ani eno ebeere ekyokuba nga musigala nayo nga mulowooza. Allah atugamba a'udhu billahi minash shaitani rrajim, surati al-Qasas, wabtaghi fima ataaka Allahu ad-dara al-akhirah. Noonya mu ekyo Allah kyaba akuwadde, oba akuwadde buyinza, oba akuwadde ssente, zinoonyeemu enkomerero y'ennungi. Wala tansa nasibaka min ad-dunya, temwerabira mu nsi muno muyinamu omugabo. Abali wano mwenna, wala tansa nasibaka min ad-dunya, mu nsi muno muyinamu omugabo gwammwe. Wahsinu, naye abo abateekeddwa okutugabira omugabo Allah abagamba wahsinu, mulongoose. Wahsinu, muyise bulungi abantu. Wahsinu, abantu mbakwate bulungi, kama ahsana Allahu ilaika, nga nammwe Katonda we yabalongooseza. Mulongooseza abantu embeera nga nammwe Katonda we yagibalongooseza. Ne muva eri ewaffe Luweero, ze mbeera kalongo. Twawangaaliranga eyo mu Lukoola ennambeere nga tuli ne baganda baffe bano abali mu buyinza, naye mujjukire bwe twatuulanga mu nsiisira ne tuli ennyama omutali munnyo. Essaawa zino nga tuli erimu omunnyo, mujjukire bwe twanywanga sukaali, naye ng'ate tunywa sukaali nga tategeerekeka, wa bikajjo tukunya bikunye. N'essaawa zino nga munywa sukaali kakira. Wa ahsinu, mulongooseza abantu kama ahsana Allahu ilaika, nga nammwe Katonda we yabalongooseza embeera kati mutambula mutudde, muyita mu bbanga ku lukalu ne ku mazzi. Wa ahsinu kama ahsana Allahu ilaika wala tabghi alfasada fil ardi, temusaasaanya butemu mu nsi, temusaasaanya mbeera ya kusiba bantu. Inna Allaha la yuhibbu almufsidin, Katonda tayagala bantu boonoona nsi ye. Wallahi Rabbu salam, Allah mirembe. Wa minka salam, ne mu Allah mwe muli emirembe. Wa ilaika yarji'u salam, wa Allah emirembe gyonna gye gidda. Tubasaba bannange, bannanyini mirembe, muleme kutabangula mirembe. A'udhu billahi minash shaitanir rajim. Bismillahir rahmanir rahim. Subhana al-munaffisi an kulli mahzun. Mugamba amina. Bannange twazze kusaba. Bw'ogamba amina kitegeeza ayi Katonda akkiriza. Abali eri mu Korokoni Allah abajjeyo, abataasa nga bwe yataasa Nabbi Musa ku baana ba Isirayiri, n'abataasa abaana ba Isirayiri ku musajja ayitibwa Faraawo, n'ataasa Nabbi Ibrahimu ku Namurudu n'awona omuliro, n'ataasa omusajja ayitibwa Sulaimaani ku baali bwamwetoolodde, n'ataasa Nabbi Daawuda ku Jaaluuta,
n'ataasa nabiyuna Muhammad ku basajja abaali bazze mu muzinda e Makka, n'ataasa basahaba bonna n'abanunuza ne bafuuka abawanguzi. Naye sheekhe, buli woobanga oyina woogenda, Allah yatugamba inna ma'al usri yusra, awali obuzibu wabaawo obwangu. Mbagumya obuzibu bwe mulaba, wa tilka al amthaalu nadribuha linnaasi. Allah tabaraka wa taala ebiseera abikubira abantu naye abagamba inna ma'al usri yusra. Buli woobeera nga mu buzibu manya waliwo obwangu, naye nkakasa obuzibu buli kumpi kuggwa, obwangu bujje. Subhana almunaffis an kulli mahzun, subhana almufarrij an kulli madyun, subhana man khazainu bayna alkafi wan nun, subhana man yaqulu li shay'in kun fayakun. Allahumma ya mufarrij alhumumin farrij anna wa qdi hajatina. Allahumma ya mujira an-nabiyyin ومسخر الفيل وفالق البحر لبني إسرائيل سخر لنا ما تريد إنك فعال لما تريد وبحق الحمد لله رب العالمين. أعنا على كل ما تريد يا رحمن يا رحيم. وبحق سورة الياسين وبحق سيد المرسلين يا الله أقسمت عليكم يا معاشر الروحانية بعزة الله وبنور وجه الله وبأسماء الله الحمد لله رب العالمين وبحق حي القيوم وبحق الملك الغارب أمره أبجد وبالحق جلاطيل وقل جاء الحق وزهق الباطل إن الباطل كان زهوقا إن الباطل كان زهوقا إن الباطل كان زهوقا. أقسمت عليك يا رقيائيل والملك المعيد. سبحان المنفس عن كل محزون، سبحان المنفس عن كل مديون، سبحان المخرس لكل محشون، سبحان المفرج عن كل محزون، سبحان من أجرى الماء في البحر والعيون، سبحان عالم لكل مكنون، سبحان من خزائن بين الكاف والنون، سبحان من إذا أراد شيئا يقول له كن فيكون. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. كل عام وأنتم بخير. بمواكا mbagaliza mirembe. Wallahu khairu hafidha, katonda ye mukumi asinga, wa huwa arhamur rahimin, era yamusasiza asinga abasasizi. Maakum Yakubu Abubakari, yenze Yakubu Abubakari Nsubuga, pangalira okubiri mu ntebe wali masjidi yange. Eyo mulembe guno alhamdulillah nsaba katonda atusasira tuwonye embeera yakanayo kyani. Mbagaliza kye munjagaliza, naye nsaba katonda abali mu kkomera bonna bajjeyo obaddize famire zaabwe nga tewali n'omu akaaba wadde anyiza munne. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Mukama waffe yeebazibwe, Mukama yeebazibwe, abeeno Mukama yeebazibwe, abeeri Mukama yeebazibwe, abali emmanga eyo Mukama yeebazibwe, abali oludda luno Mukama yeebazibwe. Twagala okwebaza Katonda kubanga tuli mu kifo kino olunaku lwaleero. Abakungu mwena abali wano tubaaniriza, tuyinza obutasobola kumenya mannya gammwe na kubamalayo, naye munzikiriza okwaniriza Masaka Ruyindi nga mulabyeko wano ne Elias Lukwago baloya ba Dr. Besigye katubakubireko mu ngalo ez'amaanyi. Njagala kwaniriza President wa Nubu Ssebo Robert Kyagulanyi, mutuuze munnange Kasanga Ssebo nsanyusa okulaba. Njagala kwaniriza Mama Besigye, Mama tusanyusa okulaba, mmanyi tumanyi bingi nnyo by'oyitamu naye tukusabira. Mwenna bali awo njagala buli omu akyukire munnaaga tusanyuse nnyo okulaba. Embeera bw'ebeera embi wateekwa okubaawo okudda eri Katonda. Embeera buli lwekyuka Katonda aba yeetaagisa. Katonda aba ayagala kwogera gye tuli mu biseera ebirungi ne mu biseera ebibi. N'olwekyo mukubire Katonda mu ngalo kubanga atukuŋŋaanyiza wano lwa biseera ebibi. Ebbayibuli egamba mu Mubuulizi sula 3 olunyiriri olusooka nti buli kimu kiriko ekiseera kyakyo.
waliwo ekiseera eky'okuzaalibwiramu, waliwo n'ekiseera ekyokukola ki, ekyokufiiramu. Waliwo ekiseera gavumenti eno eriwo lwe yajjira mu buyinza, ate waliwo ekiseera lwegenda okuva mu buki, mu buyinza. Bano bonna be mulaba abali wabweru bonna bali kummwe. Abo abasirikale be mulaba bonna nsheyaringa nabo, naye nabo bagamba nti basajja baatulemerako, tetulina kyakukola, naye ffe tuli wamu nammwe. N'olwekyo twagala okubagumya muyimirire. Njagala kwebaza Robert Kyagulanyi, pulezidenti wa NOP. Njagala kwebaza olw'obuvumu. Katonda akwongere amaanyi. Ekiseera eky'okukyusa Uganda kinaatera okutuuka era nga kituuse. Waliwo ekintu kimu ekyetaagisa kyenjagala okubasaba mmwe bannabyabufuzi mutegeere. Katonda atwagala twegatte, tufuuke omuntu atya omu, tuleete kandidate atya omu, tuwakire omuntu atya omu. Eno gavumenti yaggwamu dda. Senga kyaki tuli mabega wammwe. Temulowooza nti kyaki tebasabira, kyaki ebasabira, kyaki eri wamu nammwe, kyaki ebasabira enkya ki n'eggulo. Abantu abaleeta obuyinza abaaga nti babuleese tufune emirembe baabuleeta kutulugunya Bannayuganda. Enkya babateeka mu makomera, eggulo babateeka mu makomera, buli lunaku babatulugunya. Ebigambo eby'okutulugunya abantu tubikooye, tubikooye. Fenga kyaki twagala abantu abalamu, twagala abantu abategeera Katonda, twagala abantu abasinza Katonda. So si abantu okubeera mu dduka buli kaseera dduka. Bwe mbadde mpaakinga wali abasajja baŋŋambye genda semberayo, ne bagazi nzize kusaba wano nti agenda yeri. Bo tebakyayagala kukola ki, kusaba. Bakozesa ki, emundu. Nzize wano okusabira Dr. Besigye. Ssebo pulezidenti wa anti, ssebo nsanyusa okulaba era mukwano gwange nnyo, mukolo muntu. Mukama waffe yeebazibwe. Tuze wano okusabira Dr. Besigye n'abasibe abalala bonna abali mu makomera. Twagala okwebaza omulamuzi omukulu bwe yavuddeyo n'alamula ensonga nga bwe ziteeka okukola ki, okuba. Kooti y'amagye terina buyinza bulamula wano mu ggwanga. Eggwanga lyaffe erya mirembe lyetaaga abantu nga balina emirembe. N'olwekyo twagala okubira gavumenti omulanga bw'eba eyagala emirembe ereeta emirembe, bw'eba eyagala emirembe ekkiriza abantu bakole kyebagira ki, kyebaagala. Mukama waffe yeebazibwe. Saba omukulu wa mukulu erinnya ligenze naye ng'akulira opposition, mukulu Joel Ssenyonyo. You are a very smart guy. Nkwagala nnyo. Bulijjo nkulaba ku TV, mbadde sikulabangako physically. Naye twagala okubategeeza abooluganda tekiseera kituuse eggwanga likole ki, likyuke. Emundu si esobola okukumba eggwanga, eddoboozi ly'abantu lyerikuuma ki, eggwanga. N'olwekyo abajja mu Uganda nga balowooza kukozesa mundu, ekiseera kigenda kutuuka ng'emundu tekyagira ki, tekyakola. Ekiseera ky'emundu kikoze eki, kiweddeyo. Twetaaga miki, mirembe. Obanga emundu tebalina zaani zaffe, fe abazikola ki? Terezi ndiwunja wino gari bamusanze n'emundu. Emundu yaani ya gavumenti ya Uganda, emundu ya Museveni, emundu ya Muhoozi. Pulira Muhoozi nga yeewaanawaana, nja kujjako Besigye omutwe, nja kujjako Bobi Wine. Olina obuyinza obujjako abantu emitwe mu Uganda? Obuyinza obujjawa? Ono yandibadde alina mu kkomera kubanga azza misango ng'ali mu magye. Patriotism gye boogerako terikola ki, teriiwo. Obanga boogera patriotism bapracticing eki, patriotism. Nze ndi mulwanizi bw'eddembe omukulu Sserunjoji ono yanteeka ku kaaso ye era ndi chairman w'eddembe ly'obuntu mu Kawempe division. Naye twetaaga emirembe mu ggwanga.
bwetubanga eggwanga linagenda mu maaso twetaaga tukomye ebikolwa by'okutulugunya abantu, twetaaga tukomye embeera embi eya corruption. Corruption yajjudde mu Uganda naye tebaagala okole ki oyogereko. Obanga Besigye yalina emmundu n'ava wano n'ayita Entebbe n'alinnya n'agenda ebweru n'avaayo n'atuuka e Kenya, e Uganda ne balyoka bategeera nti Besigye alina ki? Is that nonsense? Is that nonsense? Yayita ku kisaawe kya lwaki tebakwata abakkiriza Besigye ng'ayitawa ku kisaawe Entebbe n'ayitayo n'emundu n'agenda mu Greece n'agenda wa n'ayitayo n'adda e Kenya eyo gye bamukwatira wa Martha Karui nti alina ki n'emundu baliyiza Uganda newankubadde nga yandibadde naki kubanga emundu ffe tuzigula uniform ffe tuzikola ki tuzibawa. Why are they imprisoning us on our own properties? Mukama waffe yeebazibwe. Nolwekyo twagala tusabe Katonda atugambe buli kimu kiriko ekiseera kyaki, kiseera ekyokuzaalibwiramu n'ekiseera ekyokukola ki, ekiseera ekyokujja kwa gavumenti eno kyaliwo era ekiseera kyayo kiweddeko, ekiseera kya gavumenti endala ekijja era nakyo kituuse. Katuyimirire tusabe. Waayo mikwano gyange ngiwaayo yo, waayo mikwano gyange ngiwaayo Yesu yo, mpaya basibe bonna mbawaayo ayo, waya basibe bonna mbawaayo Yesu mbawaayo, mpaye eggwanga lyaffe ndiwaayo. Oh, mpaye eggwanga lyaffe ndiwaayo Yesu, waayo Mwoyo Omutukuvu ngazze gye ndize sinza kunsigalanga bwe ndi, kubanga kola atya asumulula byonna ebyansibo dasangula amaziga gange ayogomya byonna ebyansibo bwedda nze sinza kusigalanga bwe ndi, kubanga kola atya asumulula byonna. Kati njagala osabira abo bonna bannaffe abasibibwa abatalina misango newankubadde nga koodi yabatadde naye basigadde babakutte kubanga ensonyi zibakutte, tebasobola kubata kubanga babakwatira mu bukyamu, kubanga babakwata nga tebalina misango. Njagala osabire omusibe oyo gwe gwolaba nti ali mu kkomera naye nga talina musango gwonna, naye nga yakwatibwa yasibibwa nga yeetaaga okuteebwa. Waliwo Katonda ow'amaanyi, waliwo Katonda asumulula, waliwo Katonda amenya enjegere z'ekkomera, waliwo Katonda ajjayo abo abasibe abali mu makomera, waliwo Katonda akyusa, waliwo Katonda ayimusa, waliwo Katonda assa. Waliwo ekiseera ekyokuyimusibwa, tulina okuyimirira kubanga waliwo Katonda ow'amaanyi ajja, Katonda ali ku luuyi lwaffe, Katonda ali ku maanyi gaffe, Katonda anaatuwanirira, Katonda anaatusobozesa okutambula, Katonda anaasobola okuteebwa. Abasibe bonna tubasaba bateebwe mu linnya erya Yesu, bateebwe. Gwe Yesu omulonje eyajja mu nsi okusumulula abalina ebibi, tukusaba otwegayiridde Yesu osumulula abasibe bonna, otta abasibe bonna abali mu makomera, tubasabira bonna. Dr. Besigye tumusabira n'abasibe abalala bonna abali ku lisiti zaffe zino, tusaba bateebwe mu linnya erya Yesu. Aaron Kize yakasibibwa ng'awoza omusango gwa Dr. Besigye, tusaba naye ateebwe. Katonda waffe bate, naffe tusaba otute mu buwambe emyaka 40 tubonyeebonye nnyo, ubonenyewo emyaka 4 nga tubonaabona mu gavumenti eno tewali kalungi kye tufunye. Corruption yeyiri waggulu, buli kimu okutulugunyisa abantu, okutta abantu, okusibira abantu mu safe houses. Katonda waffe tukivumirira, Katonda waffe tukissa wansi, Katonda waffe tulangirira obwakatonda bo buyimirire mu bulamu bwaffe, tugende mu maaso mu ggwanga lyaffe eritya Katonda, eggwanga eriyimiridde olw'omusaayi gwa Kristo. Katonda waffe tukwegayirira kubanga tumanyi nti gwe kkubo n'obulamu n'amazima, tewali ajja eri Kitange
wabula ng'ayita mu nsi. Tukwegayiridde Taata kubanga gwe muyinza wa byonna. Tukwegayiridde Taata abasibe bateebwe, abasibe bateebwe, buli eyasibibwa yonna ebyobufuzi bateebwe, era batubuulire n'abo abattibwa bateebwe kubanga bangi be basse, bangi abattiddwa Taata, naye tunaakaaba ne tutuusawa kubanga gwayinza byonna. Gwe gavumenti eno yaffe, eggwanga lino lyaffe, tukwegayiridde Taata mu linnya lya Yesu Kristo besabe. Amen. Ekisa kya Mukama waffe Yesu Kristo ekemu k'Omwoyo Mutukuvu bibeere naffe ffenna mirembe etaagwa. Njagala tuwanike emikono gyaffe waggulu nga tufuna omukisa. Mukama wange Yesu waga nti musabe muliweebwa, munoonye muliraba, mweyanjule muliggulirawo. Katonda waffe twagala okusabira abakulembeze bano bonna abayimiridde mu maaso gaffe wano. Twagala okusabira bannaffe bano abakulembeddemu kooti ewoza emisango, mukulu Lukwagondo, mukulu Martha Karui, tusabira Bobi, tusabira Mama Besigye, tusabira abakulu bano bonna, mukulu Muto, tusabira mwenna abakulembeze baffe, mukulu Ssenyonyi tubasabira. Katonda abongere amaanyi, Katonda abongere obusobozi, Katonda abongere obuvumu, Katonda abasobozese mu linnya lya Yesu Kristo mwe mbisabidde. Era emirembe gya Katonda ekisinga okutegeera kwonna gyeyongere okubakuuma n'omukisa ogwa Katonda Kitaffe n'Omwana n'Omwoyo Mutukuvu gubeere ku mmwe, gubakuume ng'abakuuma mufuluma wano, era kunaabakuuma muyingira, kunaabeeranga wamu nammwe okutuusa lwe tuliraba enkyukakyuka mu ggwanga lino. Amen. People power. One Uganda.